yadda ku TV yo yadda ku radio nga bajjo yali awagira Bobi Wine n'agenda mu NRM nti agenze kutunda byama bya Bobi Wine bamuwa miliyoni 8 amaze okugaggawala ate kati akomayo wa Bobi Wine nti bannange mu nsonyiwe tubula abawagizi b'NUP bonna bambwa abatamanya nti nno omuyaya akukozesa bukozesa omusajja n'akwata ssente n'asasula Gaddafi emitwalo 5 alirizinge emboozi ya Alien Skin ne Gaddafi mbu Bobi Wine ne Alien Skin mbu balwanagana buli muntu yenna gwe baagala okuleetako olutalo n'okulembeza Bobi Wine njagala ngambe bannayuganda ebigambo bino nti Bobi Wine si atugulira emmere ewaffe Bobi Wine tagulira mmere wange Bobi Wine kisajjanjaba maama wange ng'afunye obuzibu nze ng'emyaka gye nnina sambalangako saati era Bobi Wine sirina bizinesi gye nali nkoze nti nga mulimu omukono gwa Bobi Wine njagala mbategeeze bannayuganda mulekerawo obutuku bwa Bobi Wine. Bobi Wine muntu ng'omulala tulaba wa boda eri nze kubanga bwe mpimamu Bobi Wine kyankoledde sikirina kaakati gwe mufumbira Bobi Wine yakulonda ku street ng'otegeka kalyoke n'akuwa omulimu ofuna miliyoni 2.5 buli mwezi Bobi Wine n'akuwasiza omukazi n'akuwa busabalayo wali omukolo emmotoka ezaatwala abagole zaalizize service providers baali babe kaakati Bobi Wine bw'otoomuwunye mu mabina onoowunyaani kati gwa mufumbira olowooza nti no bw'owunya Bobi Wine mu mabina akoledde ebintu byonna akuyimiriza utaatawo mu Kampala mu Uganda gwolowooza nange Eddy Mezaya atamiinaako wadde ka value n'akamu nange bwe nina okumutwala si bwe nina okumutwala kati njagala ntegeeze bano abawagizi b'NUP nti Bobi Wine tumulabanga munnayuganda omulala yenna era njagala mbalayirire Bobi Wine talifuuka pulezidenti wa ggwanga Uganda so nga ate alina obusobozi olw'ensonga y'emu nti abantu Bobi Wine bakolagana nabo bambwa essaawa zino twali tetulina option ya Nsereko naye olw'okuba agayisa agabi tutandise okupesitinga Nsereko ne tumulemerako ekintu akiyingire Nsereko mumusharingire live honorable mumusharingire live abantu batandise okunyigira dda tumutwala mu kooti buteesimba ekintu akiyingire nenga Nsereko yali ku side ya Bobi Wine nga Bobi Wine tulowooza nti ye musajja asinga okutegeera mu Uganda n'essaawa zino bayitiridde fitina bawemula bakola buli kimu nange namugambye nanga asirya politics byantama nemugambye sebo tugenda kutwala mu kooti ebyaddala nze Nsereko nkubuulira amazima agenda kulaba likoti nze ngenda kumutwala mu kooti ajja kuwoza akulekeyo olwoyo mulambo oyo anaawoza naamuliyirira naye nga muloobe wabula nange ngenda kumukyawa ku lwekyo navugaye todda mu kiyumba kya kindergarten ekya parliament tosobola kubeera mu parliament ebyaddala mwami Nsereko nze mwagala ku baloti Bobi Wine alyoka ategeere ne bano abaana b'NUP bategeere nti nno Bobi Wine si atugulira emmere ewaffe nze si yangulira data naye kakati Eddy Mezaya kakati gw'olyawo naye kati nze kyali wagolooza olunaku lwe yeesimba olooza ngenda kubeera ntya n'asigala ebulaaya nze ebyo byamuwe naye nze okubuulira nze mutwala mu kooti kakati nze kyali wange naye kati gwe kubamu akafaananyi leero atuuse addikira yalinze nze oba kiki nze mba mbimaze ddi kati nze kankubuulira amazima ku baloti pepa nga kuliko Muhammad Nsereko kuliko MK kuliko Bobi Wine Kyagulanyi akalulu kange nkawa Nsereko nga situnudde na kutunula wa lwaki Nsereko ekyamazima kiri nti teyeekuluntaza Nsereko abantu bonna abakwata n'abayamba oba omuvumu oba tomuvuma nze naakasisinkana Nsereko emirundi egisukka 3 naye njagala ntegeeze bannayuganda nze Nsereko tangulirangayo wadde akacupa ka soda naye nete twali nsonga lwaki angulira naye njagala mbabuulire Nsereko ne nasooka omusisinkana yambuuza
Eddy onvumira ki nga tuli mu mmotoka abantu aba twali Switzerland Nsereko n'aŋŋamba nti Eddy amazima gali nti nkusonyiye sikulinako mutawaana kola bibyo natya nnyo ne ŋŋamba omusajja ono atandaze wadde busungu n'akamu lwakuba nti no tuli mu nsi zino ng'amanyi nti nno nze ndi mu wa EU oli mu Sweden ndi ku butaka ne ndowooza nti no ne tusisinkana e Uganda mu kuziika Ichuli amazima gali nti Nsereko yankuzaako bulungi Eddy wali Uganda mu kuziika Ichuli nagenda ne nziika Nsereko yali munyiivu nnyo kwolwo olunaku kana Nsereko era mu kibuga omwo nga tuzunga ebyaffe Nsereko n'ambuuzaako olwo lwe nategeera nti mwami Nsereko alimu ak'obuntu bwe tunuulira abantu abali ku Bobi Wine teriiyo muntu yenna yali awagira Bebe Cool Bobi Wine gw'asembeza ekitegeeza Bobi Wine ebyobufuzi akyabitwala nga music battle njogedde ono ne mbagamba nti kasita ba music fans baturning into political fans bibino bitulaba olunaku lwa leero otegedde bulungi bonna bw'otunuulira abaana bonna abawagizi ba Gagamel Bobi Wine tewaliiwo n'omu gw'asembeza wadde okubuuzaako gwe yali amanyi nti tamuwagira mu music battle ekitegeeza Bobi Wine n'amala afuuka pulezidenti bonna abaali bawagira Bebe Cool bonna agenda kubasiba oba okubatta oba ajja bamma emirimu Bobi Wine singa yagezaako n'asembeza ku bantu abaali mu nkambi ya Bebe Cool twandigambye omusajja ono alabika ajja kugatta abantu olaba asembeza aba Bebe Cool naye talina n'omu gwayaggalira ddala ku muntu yemu yali awagira Bebe Cool kakati weebuuliza nti bwe tukola ensobi ne tuleeta Bobi Wine nga kuba pulezidenti abawagizi bonna abaali batamuwagira mu music bagenda kudda wa nze kennyini bannange ekintu kyange mukitwala nno ng'ekyokuzanyisa bwe nagenda ewaabwe bangoba Eddy mutwe n'akulembeza ekigambo osiiba otuwanira emuke kitegeeza bonna buli muntu atawagira Bobi Wine mu byobufuzi agenda kumusiba bagenda kutugoba mu Uganda kati ekyo kikulaga ng'ate wa pulezidenti Museveni osangayo aba DP n'osangayo ab'NDP bonna n'abasembeza naye bwe babeera nga nze bangoba nti mpagira NRM Bobi Wine bw'anaayitamu aba NRM bonna bagenda kututta ekyo kyali kunze nze gwe baagoba kati kikulaga kati wano waliwo ababuuza nti ekyakutwalawo kiki kubanga kiri mu Uganda oli ayagala kubeera pulezidenti wa ggwanga gwe bagamba embunno bagamba tina ONUP wagenda NRM bamugoba ekyo kyandaga nti Bobi Wine ne NUP ye mwana kati kankulaga ekirala mindset Abannayuganda kye batamanyi Chairman Nyanzi omumanyi famire ya Chairman Nyanzi yonna okuva ku mukyala paka ku mwana wa asembayo obuto bonna bali Kenya mu nkambi ya UN eyokusaba obubudamu wangi Chairman Nyanzi okuva ku mukyala we paka ku mwana wa asembayo obuto bonna bali Kenya mu nkambi ey'abarefuja ya UN Eddy osipala pasi tebagera tusiba ulira taata nze sirimbangako kyokka ate mu Uganda yakulembera kunga soko kiddemu ogambi olya Chairman Nyanzi president simanyi akulembera kunga mu Uganda mukyala we owawaka n'abaana bo paka ku mwana asembayo yabakwata bonna bali Kenya mu nkambi kyebayita refugee camp banoonya status babawe empapula z'e Bulaaya kakati we neebuuliza onoonya obula empapula z'e Bulaaya oziwa abantu kyokka nga temwagala fuga Uganda
natwala mukazi wange mu nkambi kubanga nga omuntu bwagamba nti bannange nkoze nti okwetaasa nga bwolaba kana akavuka kayeekolera yeekolera naye ali mu nkambi gyakolera vidiyo ye ali mu nkambi ali mu refugee camp e Kenya. layira amazima gennyini nkubuulira amazima nze sirimbangako nina emyaka 41 yeekolera afaanana nga accident ya pikipiki yeekolera ali mu refugee camp e Kenya. Famire ya Chairman Nyanzi eri mu refugee camp e Kenya. Kakati nze Eddy Mezaya ali wano bwe ndaba abaana b'NUP ne baŋŋamba nti gwali ewo simanyi police Sweden ebintu bya Uganda biveeko kati oli ye Chairman wa Kunga akutte famire agitadde mu nkambi anoonya ki? Ontegedde bulungi? Nkutegeera. So nze bwe ntunuulira Bobi Wine nendaba ebintu byange bye babitambuzaamu kino njogera Eddy oli musajja mugezi oludde ku internet. Nze by the way you are one of the inspirations abamu ku inspirations ezandeta ku internet. Nebuuza ekintu kya campaign godo kino okubanga NUP kitaddemu amaanyi kigatta kite ne politics sikitegeera kyannimi okugatta ekintu kyaki ekintu kya champion godo kino na alien skin okubanga aba NUP bakikozesezza nnyo okukikozesa kyabadde kibikirira show eri yabaddewo eyasaze omukulu kiki nedda ekyamazima kiri nti ekintu kino kya byabufuzi lwa nsonga njogera kino nkyogerera ddala nga kijja ku mutima awambye komandi ya Kampala mu bavubuka obuuli akyagala oba takyagala kati bano aba NUP abagezigezi bakiriyalayizinga nti tuyinza otuuka mu 2026 akasajja kano ne katwefuulira ne katabeera ku sayidi yaffe kati essaawa zino balina okufuba okulaba nga bakateekako buli kika kya ddate basobole okumuggyako abavubuka amatu bagadde ate gabeera bidde kati Bobi Wine omuvubuka yabuvudde gadde ku Bobi Wine naye Bobi Wine takyali muvubuka naye ng'ate omuvubuka ono ye akola bibye akola binyumira abavubuka kati ekyamazima kyekyo baagala kumuggyako obujjagu nti ayina komandi kuba ne bw'otunuulira konsati ya champion gudo olutalo teruli ku champion gudo ate ne berubeera ku kwegamba ebintu byewuunyisa nti omuvubuka ono amaze mu music industry agenda kuweza mwaka bw'abeera ng'asobola okukola charity concert esasulirwa ssente okuyingira naaweza abantu abagenda mu kakaaga nga waliwo abayimbi abayingidde emyaka 10 Afrika Pamaika yakola shawo yafuna abantu 2 ekyo kiveeko yuza omukulu yayendoosinga sex birangi sho neegwa Bobi Wine yennyini yakolako charity concert Uganda Red Cross nga ye mutaddemu ssente nga sheeyo baali bagitaddeko nga baali basasulire nusu 2,200 era yali awo olugogo bannayuganda abasinga tebabimanyi Bobi Wine yafuna abantu balinga 1,500 tebaawera naye omwana yakoze charity concert nga ya mitwalo 2 ku mitwalo 10 ku miliyoni n'atuuka okukola show ng'olwadde yafunye dda ssente zisukka obukadde 10 kati bannayuganda abayimbi ne bapromoters baradio TV presenters tekuliko n'omu alina kwagala alien skin ate nga nange ne nandibadde nkola ku radio Uganda sandi mwagadde kubanga bakoze show nga tebagiranzeeko ku radio wadde ku TV abantu ne bajja abo bonna abazze kati bannayuganda beebuuza abali mu media akasajja kano kalina magiki ki otegeera bulungi yayoola abantu ku freedom city kati abayimbi batera okukolayo ebivu
Aleese omwana alina ennyimba ennya talina luyimba na lumu ku TV afunye abantu abasukka akakaaga. Kati wabaddewo argument gyendalye ku TV nga bagamba nti ssente aliens yakozesezza okutegeka share zizimbira maama wa Champion Good ennyumba. Nenewuunya reasoning capacity y'Abannayuganda. Kituufu zaali zimba ennyumba naye ate zaalireseewo alien skin ne Budo. Kati kazikozese erinnya lyambuke ate nga ne ssente zivuddemu. Kitegeeza kano akasajja tekaasoma naye kagezi nnyo omugezi bw'akola. Era mbadde wano ne ngamba abantu ngenda tandika okulya amayirungi ndowooza. Kati omuntu omugezi bw'ati bw'abala nti mindset nze nina ekikopo kyange kikino kya plastic. Bwemba njagalamu ebikopo bibiri nkoze ntya. Kati wano tulina insurance. Ekikopo kyange kino kankikweke mbagambe baakibbye insurance empa ekirala. Okusinga okusigaza ekikopo ekikadde nekikaddiira ddala. Ontegedde bulungi. Kaakati Bannayuganda bebo kyobola abamu bagamba abantu bava e Bulaaya ne bajja Uganda akasente kabaggwako ne batandika otunda bu laptop amasimu. Ningamba Bannayuganda bategeera. Entuli gyino ku insurance. Ngenze mu holiday yange ya mwezi gumu eba neetera okuggwako kankwate essimu gye nagula miliyoni 10 ngitunde bampe 5 oba 2 bakuwe ate okomewo ofune essimu empya. Ntuuke nkomewo wano mbagamba abansuwala essimu yange bagibbidde mu holiday bampe empya kati bo tebabitegeera. Otegeera bulungi? Nkutegeera. Kati alien skin yakozesezza insurance eri nacho intellect. Teekayo Budo tufune ssente ate ne market erinnya ligende waggulu. Okitegedde kati essaawa zino buli media eyogera ku alien. Webale nnyo. Ate nga ne ssente kati ennyumba eri bazimba. Nkuke tubadde kuno ku live. Omusajja owa construction awadde alien skin ku live yange wa miliyoni 3.4. Namugamba bw'ababa balina omusenyu agenda bawa miliyoni 3.4. Bw'aba tebalina musenyu abawadde sinoko tracker 3 ez'omusenyu gwa Gudu ne tairo square meter 10. Omusajja n'agamba sirimba ndi wano mbeera upright. Ababadde ku live bakubuulire. N'agamba oyo bwana mindset olabye ekibala ekyo. Kaakati ba promoters abayimbi abanene ba radio personalities TVs tebasobola kwagala aliyo. Nange bwe nali badde Uganda saali mwagadde kubanga labayo omukozi w'oku radio kati talina waayimirira okusaba alien skin show. Ajja mugamba nsasula kuba talina kyonnyamba tokuba luyimba lwange ku TV onnyamba kinsasula. Naye ng'ate omukozi w'oku radio asobola okugenda wa Kamiiri n'amugamba wulira kano baabadde ku Sheggulu omusajja oba waawa wagaggagagga b'e Kampala abantu abakozekoze ssente zaabwe oli abagambye ngenda basibiramu simanyi kuuka biki n'abagamba ne TV zino nzibaweereddewo wano ezigenda mu nnyumba y'oyo omukazi. Okitegedde kati Bannayuganda omanyi mindset. TV zino nzibaweereddewo wano ezigenda mu nnyumba y'oyo omukazi. Okitegedde kati Bannayuganda omanyi mindset. Kyagala olimba obwongo owooza kulimba nakuvuma. Atuuse position kubanga enzikiriza etandise agenda maaso. Okitegedde muzeeyi? Entegeera so. Kati bw'otunuulira bonna abantu abavuma alien skin wabayamu tekuliko n'omwalina mu miliyoni ku akawunti. Bonna abavuma alien skin. Bajjo zaalyamu embizzi azijjawa talina miliyoni. Muganda wange bw'olekawo nkugambye bajjo abaana 11 talina na mwana n'omu gwamanyi oba ayambadde ki oba kati ng'oleeta ebyo omanyize amazima gali nti bajjo saagala mudisikasingako okuddako nga twogera ku bintu by'enyu kubanga bajjo asinwazizza abaana b'eniyuzi n'abasinwazi kati nabayo yeekolera nti ali mu nkambi bw'omanyi kye balya mu nkambi balya muwemba. Bayinze kino si kugerega mu nkambi e Kenya balya muwemba.
kakati yo yali mu kumali NC igolaba olaba yekolera nkyamuddamu ne bwakera ku macha nambu ebivumo mutuwa sobola muddamu wadde naaka kuba nategeera ekizibu kye ali bubi nze gwavuma ndi wano naye akawunti ya Uganda akasente nikakozesa akali ku akawunti yalya muwemba ontegedde bulungi kati abantu bwe batyo kati abasajja nga mufumbira ali Boston kino ekikazi kye Anet kye kyamuwasizza ani oyo mufumbira nabadde manyi yazee Kampala ebbanga lino lyonna lyamaze abadde ku bufumbo bwa Anet kino ekikazi kye Boston nakikuweereza bifaananyi kyengezaako okulaga nti kati mufumbira be bali mu levo yafuna miliyoni 2 n'ekitundu nadda ku TV n'avuba buli muntu miliyoni 2 kitundu batasobola kusasula Eddy Mezaya naye kati Eddy Mezaya olina wewatandikidde wenkwagala sikwagala naye kuganjagala nnyo okuwuliriza kubanga nange wembadde nsereko ono tumutwaledde mu kooti Muhammad Nsereko nze okubuulira amazima alina mu buli ngeri okubeera ku bbalo ate nze alina tasiki zange ziri ezi ne mu Kampala ekifo kyalimu yalina otubuuza kukiteekamu wangi ne mu Kampala ekifo kyalimu nga memba palamenti yalina otubuulira gwe tukiteekemu segirinya era omuntu yenna mwami Nsereko gwaleeta gwempagira mu Kampala ye mwagala kuki mwagala ku baloti tadda mu kindergarten mu parliament tadda mutadde eno naye mu Kampala omuntu gwaleeta gwempagira agakatonda mu ggulu nze obwongo bwange bwakkiriza Nsereko namumatira n'ensiima ne mmanya mugezi awo wewali awo ge mazima owali kaluma Nsereko n'abantu bagamba nti kati ngenda kukikola ngenda kulinnya wano nsabe ofu ku mirimu gyange ngende ku mativi twambalaganye mu waisu bamukyaze ku TV nga kwendi ebyo byajeregajerega n'amayinja ate njagala ngambe bannayuganda bamanye bino bye batiisatiisa seggirinya abantu bonna bali mu paliamenti balondebwa bannuupu NUP erinamu bamembers bali mu 5+ ab'ebibiina ebirala bali mu 3 so tetwagala mukange kange seggirinya tonda mu paliamenti senga mmwe mwali musalawo chairman Nyanzi muganda w'omukulu teyalibadde mu paliamenti senga bano abatukangakanga be baali basalawo senga chairman Nyanzi muganda w'omukulu tali mu paliamenti so njagala bannayuganda mukimanye nti abantu abagezi gyebali tutegeera tulaba ate nga tetukyatiisibwatiisibwa waliwo alina ebiwuuma erumpewo oli mu kutambula ya so kyekyo bannange mpulira neyanziza nnyo okuhostinga era nange ngenda muswala naye ababadde batugoberera badde batugobera mutulabye Nsereko obubaka bwe butumulekedde obubaka bwa mukulu Nsereko bwe tukulekedde ssebo bwe bwokubeera nti olina okubeera ng'okola ki